Omumyuka w'omwogezi wa Poliisi Namaye akakasizza bino n'agamba nti bamaze okufuna ebbaluwa eno era bagenda kukola kyonna ekyetaagisa. Wabula Poliisi tekakasizza nga banaasobola okuleeta Aaron Baguma mu kkooti ku lunaku olwokuna nga kkooti bw'eragira. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Jameson Karemani sabbiiti ewedde yawandiikira Poliisi ng'ebasaba baleeta afande Aaron Baguma okujja mu kkooti avunaanibwe olw'okulagajjalira mukyala Donah Katushabe newankubadde yamwegayirira okumutaasa ku bakyala kimpadde abasobola emmotoka ku Pai wano mu Kampala. Mu misango emirala ono gy'asuubirwa okuvunaanwa mulimu ogw'okuwamba omuntu, obubbi n'emirala. Abasuubuzi ba mmotoka ku kibanda kya Pai nga bakulemberwa Muhammad Sebuufu bakwata Donah Katushabe kati omugenzi nga bamubanja ensimbi obukadde 9 olwo ne bamukuba oluvannyuma lw'okumuwamba. Ono yafa ebiwundu ebyava ku tulugunyizibwa kuno era wano abo bonna abaali mu kikolwa kino ne bakwatibwa. Kigambibwa nti afande Aaron Baguma ono yayitibwa abampembe bano era n'asanga nga bakuba Donah Katushabe eyamwegayirira amutaase wabula yamuddamu nti bawe ensimbi zaabwe bakuleke. Namaye agamba nti gino gyonna misango minene era Baguma alina okwegendera mu buntu abitebye. Tufunye information nti Kkooti yaleeta summons ez'omwami branch of Police Baguma Aaron eyabadde akolanga DPC owa CPS ate nga era tuli mu discussions ne offisi eya DPP ne Kkooti ogeza okulaba nti era tumutwala mu Kkooti nga tumaze discussions zino so tujja kuba nga tubategeeza era mujja kusobola okutuuka mu Kkooti. Wabula Namaye tayogedde lunaku ki Baguma lwagenda kujja mu kkooti newankubadde kkooti emwetaaga ku lunaku olwokuna. Bonna be twatwala mu kkooti era baali ku musango ogw'okutta ate kkooti yatuwa advice nti tusobole okukyusa ne ku charges tuteekeku Aaron so kati twakikola ate ne summons basobodde okuzireeta. Sabbiiti ewedde akulira ebyamateeka mu Poliisi Erasmus Twalhuka yategeeza nti baali bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'omusango gwa Baguma gukolwako mu mateeka era ne mu ngeri ennungamu.